Juliana alanze Serena enaku z'omwezi nga 19 ogw'okumeka ogw'omunana netugamba ho kanyomoza tusse leero nze asoosa okugamba Saimo kola olunaku sijja kukola noonya anaatulawo ngenda mu Juliana nangamba nno kyali awo nawulira oyogera n'okgenda mu yaba bitusi kati ewatuufu wewa konze mbuulira anti olunaku lwe lumu konze olimba nziruse emisinde enkabedde ku peja ba bitusi bannange ng'olunaku lwe lumu 19 August ku Freedom City ono ali ku Serena netugamba wulira endongo nga bw'omanyawo ne tutandika debate naye nedda audience zaawukanira ddala ba bitusi ne Juliana audience zezimu n'ekirala oli Juliana asabye kya 10 n'ejo badake kya 15 ne3 emmeeza ate bali bannaffe basaba meka Saima ozeyo ka posta akondabe basaba meka Google mutwalo 3 n'emmeeza ya kakadde sibyo Google mutwalo 3 VIP n'emmeeza ya kakadde netugamba naye era kale naye munnange nze ngaze Florence nze ndowooza kubano ba artist ababiri abalina concert nsubira buli omu yandyagadde okubeerako mu audience nga laba munna akola ki aperforminga usually tubiraba ba artist ba supporting ba artist bannaabwe n'agenda n'atula mu audience n'anyumirwa endongo tusubira nti Juliana yandyagadde okulako ku talent zinento nga ziri ku stage zikola ki ziperforminga likewise ne ba bitusi bandyagadde okulako ku mukyala omu ku abo bakyasinze okubeera abakabi e Uganda nga naye akola ki aperforminga sina kindi n'okumusaba najja n'akola ki bitusire mutuukire jja ne mugamba maama jangu mama performingireko wano kirina kye kyongerako naye that season bwe ziba zikwataganyeemu nzikiriza e Uganda tuli abantu bangi newabeerayo ebivvulu 5 olunaku lwe lumu nkukakasa Mukama aba yaleese ekisima buli omu abajja kufuna abaki abantu kuba tuli bangi nnyo mu ggwanga lino tuli bangi naye nze nganze ku lwange ndowooza oba kino ekintu tukiteekemu wuma ndowooza wuma bw'oba mubadde mulina tuliyite tteeka tuliyite tutya nga bwe liba libaddewo nti bannange omuyimbi omu bw'aba munna atimbye tokkirizibwa kutimba tetuganya abantu bangi era buli omu ajja kufuna buli omu kiva mu maanyi ge kikyaleese bantu kikyaleetedde bantu we branding otya olanze otya naye omuntu ono tumulekere bisale abe nga talina gwakola ki gwe yeekwasa bwe liba libaddewo nsobira nze ku lwange ndowooza likole oba nze abitegeera obulala simanyi naye nze ye ndowooza yange nti likole nti bw'aba omu artist agenda kukola concert atuukeyo akebere amanye ku lunaku luno kuliko aliko tinedda atimbe nti babitusi bano be baasooka Juliana agenza okebera oba promoter we agenza okebera tino babitusi balinayo concert yaabwe kwolwo olunaku tulonde olunaku olulala ate ne munange twesanze nga ndooza okutandika n'ogw'omunaana dates ezo zonna weekends ezo zonna actually ndooza kutandika nagwa musanvu kuba nange nalabye aromatic twina show ya best friend live on stage best friend live on stage collaborate enaku z'omwezi nga 29 but on the same date wali yani aneno omukyalo mu Nigeria Tiwa Savage naye gyali but ebyo tetubitidde kubanga audience fa tuli mu katemba waffe tuli mu drama oli wa music ayimba lu Nigeria tukuba Kiganda kale weewaawe nene ekirala buli omu n'omukisa gwe buli omu alina abantu ne baziba shotano buli omu asobola okufuna naye nze ndowoozaamu nti wandibaddewo embeera emitendera egigobererwa mu ngeri emu oba endala okuwona okukola idinga kuno Juliana alina show bitusi balina show twakirabako nga Evans alina show Chameleon alina show oba kitegeera wani omulala bonna ne bajjuza ekyo ne baziba 5 nsaba munfune bulungi buli omu asobola okujjuza but still nze ndaba nti
kyandibadde kisingawokko oba kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo oba kyandibadde kirungi nga artist olunaku lwe alulina bw'omu bwe bigaana ne bigaana bw'afuna n'akola ki n'afuna simanyi mmwe abatulaba bwe mulaba naye fe weetuli ate tujja kubawagira nze nja kusala busazi ye naasookera waserena biyinza okuggwa amangu banaasookera ku serena nenva nsalewa Saibo vaako nze Florence nampijja nkola kusibi munde nkomawo temuvaawo nze ndeka nvaako. Bem 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 bem, mata mukisone dikezo checho.